Sandra Lian. Thank you so much for watching my YouTube channel. Thank you so much for subscribing. Mwena wapya wakatoyingako njagalo kwebaza okubanga mutoyinzeko ate ffe tana subscriber. Njagalo kwebaza nawo kubanga tokomoko koma okufuna mawulire gesigika. Yes, my name is Sandra Lian again. Atenge ekigenda maso mu nsi Uganda bikwatagana ku power n'ebirala bingi olunaku lwairo onkuletedde Yes Ma Pro amanyibwa nga blogger. Kasita mwogerako ebisinga obungi manya bana Uganda mwagala nnyo ebyononese. Kasita mulire erinnya Isima obwongo bukuzeeri wa mama Fina ne penge ako kaskit ke batuweerezaako. Yali atwerijjamu addanga. Abantu balaga nti bali musanyu lingi nnyo ate ebyamaliza gye byawunzikira nga omupiira gwe gaba muneguliddeyo. Kali kiddamu agende ku babite kitawulira. Anyways, kati twagala omukulu ono Isima abeere nga tutangazaamu mu nsonga wano na wali ezikwatagana ku Edirisa Musuuza gatako Bobi Wine leta basajja mivule omanyi kasita njogera ku bantu abo omwami ono abamanyi bulungi kansooke musabe abeyanjuli ate ababuuzeeko muje baliko mwenna abagenda okundaba ku YouTube channel Beautiful. I like to support young girls era kinkola bulungi nnyo when a girl comes out natekawo wakawe. Ndi very humbled to be here. Thank you so much. Kakati Isma, waliwo interview muje twakuuliramu nga oyina point gy'oputting across olaga nti Edirisa Musuuza ayina engeri gye yayambamu omwami ono Bobi Wine okuba nti addizibwa mu America kubanga byali biyitinga nabigamba omwami ono bamugoba mu America. Sima America mu London. Mu London. So kati ekituufu bakyamugobyeyo. Ekituufu kiri kyate bagamba nti Edirisa Musuuza yamuyambako. Edirisa teyamuyamba mu ekyo. Edirisa Musuuza waliwo emyaka before Bobi Wine yesimbewo ku parliament yalina akayimba ne Nubia Neli nga kavuma abeki abebisiyaga lwakuba bannayuganda tebapaying attention to detail okuva ku olwo olunaku up to date Bobi Wine taddanga Bungereza akubye kyalenga naba n'emitwalo eki wali bw'okuba emitwalo ena kyoboddako mu Uganda omuyimbi ye nabadda mu Regency Hotel yawa eye UK because mu diaspora UK yetusinga abantu abaki abangi na America eringa Africa states nene ne mu UK be gatheringa mu mweyo conference gye bayita Regency Hotel bwobo genderedde tutumulya Bobi Wine okuba yagenda mu politics up to today tali nyangako Bungereza lwakayimba ko kuba bagge bamuyinako obuchayi kakati Eddie Kenzo yalinga afuse blue eyed boy waba ambassador waliwo ambassador yali ku American embassy nga ine kirevu kyeru bwekiti era yagendanga ne kulonchizani za Kenzo ne bamane baleta Malaka Kenzo bamufalinga milioni 3 eza dola. Okay. Yes, Kenzo ngeyitibwa mugala tabikola ki tabitegira. That is the time Kenzo wamulaba ye nga kyayine Rema ne Bobby ne Babi nga baatendinga bu conference bu party ku American ki embassy white akabanga katono Bobby naleta Malaka ku NTV namutwala mu gate eri gye bakolere gatto na picking from what there cause always abazungu bo banoonya omuntu ayina influence ku ground Kenzo ayina influence netemanyi gikozesa nga omulaba mu mboza ayogere neno social media kukaaba akati Bobby is very articulate muchi yali akola ki ayagala kicho kya advancing nenga tali London. Okay. Katate era still vice versa. Omwami ono Bobi Wine ayina engeri gyayambamu Eddie Kenzo kuba Eddie Kenzo soka n'atutegeeza nti yamuwa platform. Bobi Wine yayamba Kenzo yabadde ayamba Bobi Wine kuba musically Bobi Wine yali wano e Kampala mu basatu yakkiriza Firebase yonna bali bagipangisa miliyoni emitwalo 865 ate tebasukka wano Kampala ate nga mulimu omuntu omu tebalina music kakati Kenzo okugambanga nti Bobby lwakubanga Kenzo yali ayagala ku penetrating the big four bwe yamanya nti Bobby akendedde amaanyi ng'ate n'agaaka miliyoni agalaba kati nga gwalina live olinga yani ye Bebe era woba olaba Kenzo yagezaako okwepima mwani mu Bebe kati yamwepimamu atya by saying nti Bobi Wine ye yakola ki is my father in music to make it like mu Firebase wavuddeyo omuyimbi owaki ow'amaanyi nga kamyoni we yatuleetera ba radio nafuka legend
kati Firebase didn't have any juice ku artist yenna kati Kenzo Lumya bebe yayagala akiyise bwatyo ku Bobby era kyovola abantu launch ye Bobby yatandika okwogera mu public mbuweni Kenzo bamubuza tofuna award mbu Kenzo kasita akola ki afuna ninga mazima buli mtu agamanyi Kenzo tabanko mu Firebase yatwala yakayimba ke ne bakateeka mu Mickey Wine ne ka trending nga nebo tebamutwala Kenzo yali waziza aziyoni nkubulidde anyways ate kati ku kya Kenzo tumulabye nga ebiseera ebyo ne mabega n'okutuuka okuba nti yafulumya oluyimba olwonze nga ndaba lukoona nnyo Bobby Wine luluwa waliwo oluyimba lwe yafulumya nti banaye bamukakamu biki okusinzira nti yavayo n'atugamba nti Bobby Wine atuuka ne ku seri okumutiikinga ku WhatsApp ng'amugamba nti amuddemu anti Bobby Wine wagenze juzi wano n'afuna momentum ya social media kubanga mu social media battle eri wakati wa ebaddenga wakati wa Bebe n'abalala nga Bebe ya controlling Kenzo Bobby Wine agezwa n'otutumuka asibalekata akole page ngali wansi nnyo era ne ogenda ku YouTube subscribers akyali wala ku Kenzo anyways ate kati Kenzo ye okyogerako ekyokuba nti amala gakozesa social media namugamba dda Kenzo mukwano gwange ne bwavudde Abidjan nga bamuvuma oli musiyazi nga baagala musubduing aleme kuva muki mu people power kuba balaba kijja kuba bulo yaki yamaanyi kati baladiko babebweru ne bakusubduing people power abantu benja bawage people power bawagira just kutya kikiyinza mukola ki mutuukako kakati Kenzo nampita ni wano ngali ne mukalanti nimugamba milioni yaga nkuogererenga naye omwavu oyo tagaba sente kati ali eyo mbuna akyakola kola agenda okole kati kwegamba alina okufuna in fact yes kubanga wajja okwogera ye contradictinga ayogera bino n'ayogera biki mpa milioni yaga nze ndi expensive nja kwogereranga kati ate tugenze okulaba nga ba people power no bavumi nnyo ffe kye twebuuza mu NRM temulinayo bo bavumanga ba people power kuba kasitoyogera ku Bobby Wine ozibubabuze baba bagenda kuvuma bubi amanyi obeera ng'olina emmotoka if you drive osobola owa emmotoka service oba obutagiwa n'ogikolako this service kati abo abavumira mu people power mu linnya lya Bobby Wine naye yennyini akaaba mu kiro kuba bamukolako this ki service instead of a service bagamba ate Bobby yabatuma Bobby omanyi mu politics wetaaga buli omu waliwo we kimukoledde ekya subduing abantu waliwo we bayiseewo woyogera ku kintu kabaka wano ebyobululu ng'obyerabira nabadde lukunjiri okuva e Masaka okweyongerayo lukunjiri lushere tewali posta nemu gye nalabye ya Alwedi nkubuulira mazima bikoma wano tutulekana bikoma wano ate ne radio ze mugendako ffe tuli mu government tuzisaamu frequency nga abantu tebakuwulira zikola ki 89 tugattamu 89 ate kati bwe tujja ku kyabasajja mivule abantu ebitingana bigambibwa nti yandibanga yalidde kubanga tubadde emabegako tuyasinkana n'omukulu Bobby Wine ng'alaga ali mu people power naye twagenza okuvaayo okuwulira ng'ate people power agivuma bubi nnyo anti people power balina weakness nti omuntu owaabwe nga basajja mivule abadde abalwanirira gemaki naye basajja mivule yasomako nange nnwanirira NRM naye waliwo by'okulaba ng'owa NRM okikoze nkugaye n'abakooba mulekerawo okukwatira abantu ku station nga bazze kwogera wadde oli waki NRM kati ekyo mivule we yakikoze n'akulitiikingamukko ku people power nga bwe bakola emirimu kati ezo sayini za weakness kati mumuvumye ffe tetulina okukolera mivule kugenda mutwala motirofu masaji motoka nga tumwaviirayo ddala era bye tuliko this Friday sinkya tugenda muteeka mu press conference tumuwe mmotoka tumuwe sente tumuwe evaayo because ne Asibalekato yayita nasala musajja wattu ng'agezaako naye nga buli wadda nti munyarwanda embega omanyi akantu ako kawulikika buki n'ogamba kati wemba gye ndi tebanjagala ate nga ne bali benvuma bannwanira kiki ffe tufunye experience ez'enjawulo nze ntunudde mu feesi z'abantu nga namuinsaluti nze jjo nabadde mu maka ga Jim Wezi nakamukolera vidiyo n'emutwala bubi but nabadde mu maka ge ne mukyala we nga twetunuddeko mu feesi tuki Asibalekato yatunula mu maaso ga Museveni namubuuza onvumira ki bw'oba wakuzibwa n'owuli omuntu w'emyaka 75 nga president
ng'alina amagye basirikale ne bwagamba obula naye ng'ali awo akubuuza onvumira ki katokirina. So sometimes you get to know nti abavubuka they get angry, frustrated, naye basically ne batwala anga yaabwe ku bantu abakyamu. Kati ate basajja mivule yayongeddeko ng'alaga nti tagenda kulumba people power yokka n'Obuganda nga bo bwennyini agenda bulumba. Ekyo kyo kyogerako ky'okuba nti alumbye Obuganda ogamba tasiibula Obuganda bo teyeerijja. Ku Buganda teyeerijja kuba nze ndi nsolo ya Kabaka. Teweerijja bisajja mivule. Manye Mmengo wali abantu bangi bakola clandestine work okussa kingdom eyo wa be basasula abavubuka be mulaba ku internet okugamba nti Mayiga kino ne bayisa mu Katikkiro amaaso ne bayisa mu Ssaabasajja ne bamugamba afudde. Naye tovaayo nga basajja mivule ne weerijja Kabaka ojja funa ebizibu bingi. Nenga nkwagala nnyo. Anyways, thank you so much Isma. Yes, oyabadde Isma pro blogger amanyikidde waneno mu nsi Uganda na buli wonna era kasitoyogera ku Isma pro the blogger oba omufuna butereevu. Nenga basajja mivule owulidde bulungi obubaka oba togeza ne weerijja Uganda. Towabayo no si basajja mivule yekka. N'omulala yekka. N'abo bonna babikola tubaliko. Tuyina making sure tukuteeka down kewepanka ku Buganda. Naddala Kabaka ebirala byonna oyinza byegezaako. Kabaka muviire mu Nnyango era yenna ateeka Kabaka mu kamwa Justino tulina weapons eziri ready. Nenga Kabaka alyoke kubanga abantu alyoke ffe tetuyinza omuntu omukopi toyinza tubuuza Kabaka. Kabaka omukopi yamubuuza ddi. Kabaka yabeerawo ddi nga yeyanjulira abakopi mbundi wano. Edda Kabaka ng'omala n'ebbanga nga tomulabako. Baga rush takola video kaka santi dala. Mwe baani abatuma Kabaka akole video bakopi mwe. Mwe mulinde. Sia. Omukopi naye atume Kabaka. Yes, mazoko subula batula kusondwa lya YouTube. Mbagala nnyo mwenna abalaba akaana kano. Mwebale nnyo subscribe, follow, and extend the video as well. Thank you so much. Love you too. Bye bye.